Happy New Year. Thank you. Happy New Year too. Rachi. Like vibe. My year is always the same. I'm chamucated. My New Year Jacob birthday and I feel like it's a New Year. Okay. Omuntu wako wakazuka nakamba, "Hey Karole, omwaka gwo 2023 gwakutambulira gutya?" Omugambo. It was a success. It was a success. I had my first concert, my first baby, my first everything was last year. Yes. So we're going to go to Wafunira mukibi. Of course, maybe I'm ups and downs, but I had more ups than downs. Kichogamba nti kino kya breaking nga ate mmalako omwaka. Tewali. Sijja kuwayeza mwaka ogwo. The year was good. It was a perfect year and I hope it makes this year better. Okay. Kifaananyi ky'okuba mu 2024. Sijja kuba kifaananyi. Kambi kwaza Mukama and we see what happens this year. Sigenda kuba kifaananyi. Okay. Yeah. So tosuubirayo nti oba at least this year ngwewuliramu kino na kino. I'm just going to do what I do best. I'm just going to do my work. Nga bwe nkola bulijjo. I also give my family more time. Yeah, simanyi. I'm just going to I live my life by the day. I plan, but I live by the day. Mukama kyaleeta. Okay. Omwaka oguwedde 2023 watukuba music mungi n'otekamu kacheke cha remix naye ku bebe list omusajja yakubalira mu remix. Yeah, at least yambala. Kasita yambala. Oli comfortable, oli musanyufu. Kati mba siri nkole ki? No, that's not me. Me, I'm so full of myself. I know what I am. I know who I am. Nobody can make me feel anything that I know. I don't know. The chendi. Yeah, chendi attention nnyo. It's not about what anybody thinks about me, what they say about me. Teri antuma kuyimba. Teri antuma limba ringena kuyimba. Mba mudi wange ngamba kankole kano. So nobody can make me feel like they know me more than I know myself. Okay. So katibebe kuloyinza mugamba ki ku list yakoze. Nalwaki mugamba yamala kunebuzaako gikola. Sinakye mugamba. Okay. Waliwo ebintu ebitambula on social media bya 50K ngomuleze ku dinner oli muwala like toli muntu kutubalira mu bali batasoba sente oba batalina kuweebwa sente like ng'omuntu omubiriri bw'ogenda ku dinner weetaaga ka tip na sente oba what do you say about that? Ladies, go call a man. Go call a kubanze. I can never come to dinner expecting any money from anyone besides mpatala ku dinner. Basi era mbange nakuddayo wakana ye bachate banjagala pesente. It doesn't make sense. Yeah. Sikyali myaka egidatinga. Ndi myaka jagenda ku date with my person, with my partner. Yes. Nayengo partner omulema. So toga byonjogera sibimanyi. Nkola kula abantu, mbuza kula abantu. That I look like I don't have? Not me. Do I look like I don't have? Look at the glow. You see you get a cat, you sit to Kayo. Togatika it. There is like a person that Nata kuno mwaka wali badatu so tujjamu kiri oba yani wow kisi no kikubawo lwaki guno omwaka mwaka mupya bintu bipya bitambula tutambule mpola, let's first go slow. Yes. Lenga osubira okera kumacha n'ogamba kandageyo omusajja wange mu bantu oba akuswaza sijja kulaga musajja wange let's kuswaza. I just don't want to. I just love to live a healthy, comfortable relationship. Every time you show your partner, people have an opinion on how it should be, how it should go, how it disorganizing. So me, I'm not looking for that. I'm looking to be in a comfortable relationship. So katiaga tukubako to surprise kinene in case Karole abewa mubakubangiza omusajja munange
ojje mu butongole ombenga omubatu omubalaga omulaga It's a good thing temuli bewaffe. I don't think abaffe ba complaining. abayimbi abateekawo embeera y'okuba nti abantu bakola emikolo kwanjula naffe tukola emikolo naye temuli bewaffe otherwise singa mubeerayo. Ensonga eno y'okubanga oli muzadde ate at the same time olina okuba nga okola emirimu egy'okupafominga okikwasaganya okubanga byonna obikola mu time. Nkikwasaganya kubanga ndi mukazi mukozi ng'abakyala abalala bakola. Nothing makes me exceptional, nothing makes me unique. Ng'omusomesa bw'agenda n'akola, ng'omusawo bw'agenda n'akola nga yazaala nange bw'ekya n'engenda n'enkola nga ndi musadde. It's a normal thing. I'm a lady who works like any other lady. Omuyimbi ali omukyala atandika obutandisi oba eri abamu batya okuba nti bazaala at the same time nga bakola omulimu nga guno eno okudde tebalabye ddala nga okudde tebaswako bayinza kuba nga bakikwasaganya atya. Wabula sigenda kwefuula nti buli kimu nze nkimanyi kugaba batukwasa how to handle their lives oba how to handle different things. Just kimanyi ozaala omwana, life goes on. Olina okusigala ng'okola kubanga omwana we olina omukolerera. Nze kyenkola nkolerera mwana wange. So either way you should make ends meet. Oba olina okukola kyatteeka. Ale sijja kulagira ngeri gy'okola naye nga mukwano gwange oba olina okukola. Yes. Kasita tukulabye obadde n'ennyimba ennyingi ng'eri wata EP etambuza ebaddeko ennyimba ezimutambuza. So this year tusuubire era ogenda kuta EP. Nata album CEP. Yes, yakola obulungi kukava ne Chekecha, one of the biggest songs last year. This year ngenda kola bukozi sigenda kuta EP, sigenda kuta album, ngenda kuta singles. They're releasing some more collabos, I think, and then we'll see how the year goes. Tukulabye ng'omwaka oguwedde obadde nnyo mulaavu okoledde abantu obubaga era gwaggwako ng'olina omusajja gw'okoledde obubaga ate kati waneeno ogamba togenda kulaga musajja yenna mu kamera tukitwale nti omuntu oyo mukwano gwo FBC. That's my bestie. I know. Yeah. Bestie sawa yenna akola ki? I don't know. I don't know about that. Me, he's my bestie. Nakola neyo party because I respect him and I know what he has done for me as a person. Ngabo nachikwera any other best friend of yours or a close friend of yours muchija kumuntu nange kyenakola tekyali about kulaga muntu otherwise singa twayita abiwaffe. Kati abantu mindset gye balina nti FBC ye taata wa King bagijja mu mutwe. Bulomasi kaze ndowooza sijja kuwakanya muntu kintu nakyayina bulomasi kaze ndowooza. Lwaki nkibagamba? Tukitwale nti ye taata w'omwana. Lwaki mwagala nkibagambe? Lwaki mwagala kumanya ekituufu? Tumanye amazima n'abantu abali etubagambe. Tetugenda kwogera ku mwana wange. omwana talina taata omwana w'amagi Kyogamba neezaalamu. Maria. Kyogamba alina naye si byakwogerako right now. tukuliyo omuntu omulala alina yeefaananyiriza. Yefaananyiriza omwana. Mwine ebizibu. Mwine ebibatawaanya. Ebizibu. Like balumya omutwe omuntu mutini. Temulumya. Njamubalaga. Nganjagadde. Njamubalaga naye someday. Wakoledde King birthday. Yeah. No, Sam koledde birthday. Yeah. Eyokuweza omwaka omulamba. Wawulidde ekyo omwaka mulamba ng'oli maama? I felt like it was a success to me. Olayinza kucelebratinga mwana nze na celebrate okwambula omwana wange mukuzza paka omwaka gumu. It's a good feeling. I'm so proud of myself okuba mbuno I've had a very good year musically and a very good year as a mother. Nti omwana wange mukulu nti ali healthy talina buzibu bwonna akula bulungi yeyagala and it feels good. Uno wagezaako tulaga face naye mwobedda mu comment abaga banaye enviri za taata we enviri zifaananye taata we enviri abantu abo baddamu just alina enviri nnyingi nabula ekyo zikolera nenga wawaye kansiremu obututtu nga siza taata. Okay, about ebifaananyi bye wafulumiza waliwo abaana abamu oba si bazadde
oba babeera ki abafulumya comments nga zi abusinga omwana omuto batalabangako batamanyi ne babusinga mama we n'omwana gwe ng'omuzadde kikuyisa kitera oyinza kyogera. I think it goes back to no self-esteem and knowing who you are. Nze omwana wange mmanyi nange nemanyi. My boy is the most adorable person in this world. So you know kubanga omwana wange omwagala nnyo nga nothing they say can make you feel bad. So omwana wange mwagala, he's so cute, he's so adorable, he's everything in this world. So nobody can say anything that can make me feel otherwise about him. Mujaka baka baby kange kali so cute. Nabasuubiza kati nja balaga ku shemu egenda okujja guno mwaka. Asi yange ey'omuntu omulala nja kulondayo show y'omuntu omu. Nja kulondayo omuntu omu. No. That match is here, Jasmine. Jasmine is her godmother, his godmother. But needs to like Jasmine. I'll look for. I'm gonna be gata kambire. Kenya kulonda yo muyimbi omuja kola yo muntu mukate yo muntu mbalaba. Atandise kutambulira ddala nga wezezza emyaka ng'esatu. King already atambulira ku bintu. Ate nga ali gumu. Tatambulire nga ku ebiri. Alina kwebya ajja kuba atamba. Nja muleeta mumpe time. Just njagamu. Namulaga ku show yani. Nja kulondayo omuntu omu. Anansanyusa yenna. Mugambe tukikube. Mulaga ku yiyo, mulaga ku yiyo. Hey. Awo tukitegeredde. Ize okweya Jasmine. Kwa Jasmine godmother we. Kuvadda kubanga sinnazaala. Yamuzaala mu kyalo. Lwaki tomugamba naye n'abikola? Ebiki? Ebyokuzaala. Mugamba nze ndi sengaawe. Munne olinga maama, olinga wa Luganda ate ogambye. She's a good mother to your son. Ajja bikola ku time gy'ayagalidde. Don't you think this is the right time okubanga omugamba ku munne n'omugamba munnaye? Bikole naawe munnaye ove muleeba. Sinziwa kinza agamba abazaala nze waliwo yaŋŋamba. Tewali yaŋŋamba. Nga tumaliriza ayo in fear nga Grace Kanibwe yakweka omwana we yamugjayo ensimu emukalakata. First of all, if I say I'm in fear, mbeera nemba because omwana wange nemuteekayo ku 2 years nemuvuma, he will not see nti bamvumye. I don't think he understands that someone abused me as early as 2 years. I just protect my son. I'll just bring out my son when I want to. Kupesi yange, maybe I have a well unveil him. Maybe there is a well unveil him. Maybe there is needs endorsement. Maybe needs a company. Maybe I'm unleashing it. I don't want to just release him just like that.